Emirundi mingi abantu nga bamaliriza okulya naddala ennyama afuna akati okusobola okusokola obunyama obubeera bukwatidde mu mannyo. Kyokka ng'oggyeko ennyama waliwo n'emmere erimu wuzi esobola okulemera mu mannyo. Kati ekizibu kiri ku kiki ky'okozesa okusokoola amannyo go? Mu kwogerako ne Dr. Daniel Williams Ssenteza okuva ku Makerere University Dental School agamba okusokoola amannyo n'akati muze gwa bulabe nnyo eri omuntu agukola. Ebibuno bino ebikwata amannyo gaba geekutte wamu nga waliwo ebibuno ebigakutte. Bw'okwata toothpick eno n'onyigiriza munda wakati w'amannyo ago kikola obubi bwa mirundi ebiri. Obusookera ddala oba oleetera obuvune ku bibuno ebyo. Kino era kitataganya ensengeka y'amannyo mu kamwa ekiviirako ekibuno okulwala. Kati jjukira ebibuno bino ebibadde bigakutte obisindiseemu akati. Jjukira akati kano tekali ka sayizi y'emu nga bw'ogambye. Waliwo we kabeerera akatono, waliwo we kagejjera. Kati awe kagejjera we kaleetera ddala obuzibu obunene kuba okasindise n'okayisaamu oli kwawuza amannyo agabadde awamu. Amannyo ago w'ogaawula gatandika okukwata emmere, ekyo kimu, n'okunyeenya go gennyini. Ebibuno byennyini era bisobola okusesetuka okuva mu bifo byabyo eby'obutonde. Tebikoma ku kulwala kwokka, okufuna amabwa, ng'oggyeko amabwa, ebibuno bitandika okukkirira kubanga oli binyigiriza, oli bijja we birina okubeera. Kino nga kituuseewo kisobola okuviirako obulemu obw'olubeerera ate ekyetaagisa obwanana bwa ssente okukitereeza. Ebibuno bino bwe birwala ebiseera ebisinga ne bikkirira kiba kizibu obbizaayo kubanga ebibuno byo bigoberera ggumba we liri, nti eggumba we liba nga liri wansi n'ekibuno kigenda bbeera wansi. Kitegeeza ekibuno ekyo okuddamu kikavalinga okuddawo oba weetaaga sajjala ebintu eby'ebbeeyi. Omuze guno era guviirako obuwuka obulwaza amannyo okweyongera okwesomba mu kamwa. Nti okoze akantu akabanga akayumba bwe kati aka triangle nti kati emmere egenda tandika kukwatirawo ddala bulungi. Bw'ekwatirawo ddala obuwuka obulwaza amannyo nga butandikira awo. Onafuyiza ddala amannyo ago ng'oggyeko ganafuya oba ogakuuta n'akati ako ak'amannyo sekivaamu gakosebwa n'okunyenyeera n'okunyeenya gennyini. Waliwo n'obuguwa buyite fibers obukwata ebibuno bisobole okunyweza amannyo bulungi. Omusawo agamba nti buno bwangu okukutuka singa bufumitibwa. Oba oli bukosa ekivaamu ebibuno ebyabadde byekutte awamu obuwuzi obwo obuba bubikutte nga butandika onnafuwa. Bwe binafuwa ebibuno biba tebikyekwata bulungi, ekivaamu nga biyeba nga bifuuka nga binafuwa. N'olulimi nalwo lusobola ddala okukosebwa omuze guno ogw'okusokooza obutya amannyo. Kati bw'oyisaamu n'amaanyi mangi ne kakufumita ekibuno ne kayitamu ne kagendera ddala ku lulimi kasobola oddukosa n'ofuna n'ebbwa. Newankubadde ekizibu kino kikosa buli muntu, waliwo omusawo bagamba nti tebalina kukyetantala. Naye okusingira ddala omuntu bw'aba alina amannyo ageekutte awamu, naddala bano abantu abakuliridde mu myaka, bo ebibuno biba binafuye kusinziira ku myaka olumu n'endwadde ze babeera balinamu. Kitegeeza nti ekintu kyonna ekikosa ebibuno kiviirako obulwadde obulala bungi. Omusawo aliko amagezi g'awadde ku ngeri ennuŋŋamu gy'oyinza okuggyayo ekintu ekiba kiraalidde mu mannyo go. Kaakati waliwo akantu kalinga kawuzi bakayita flossi, ke kandibadde akalungi akukozesa nti k'engeri gye kali nti kawuzi nti era katono, kitegeeza ko katuuka bulungi mu mannyo kuviira ddala waggulu kuba jjukira akati k'amannyo ko tasobola kukayisa mu mannyo waggulu. Ono agamba nti kino kirina okukolebwa ne bwe kutaba kusokoola mannyo. Bwandibadde muze nti senga kisoboka at least omulundi gumu mu lunaku oba bw'oba osobodde emirundi ebiri ku makya ne wali ng'ogenda okwebaka. Kyokka era waliwo by'olina okwegendereza ng'okakozesa. Naye bw'obeera okukateekamu tokozesa maanyi mangi kubeera weewaawo ke turecommending oba ke tusuubira nti ke tulina okukozesa kasobolera nako kennyini okukosa ebibuno. N'akasanya kennyini kasobola okuyambako mu kusokoola amannyo. Olw'obu bwe nandiyise obuviiri obubeera ku kasenya busobola oyingira wakati w'amannyo. Bwe buyingiramu ng'osenya obanga ayera ng'ojja wansi ng'ozza waggulu, ng'ojja wansi ng'ozza waggulu. Waliwo ebintu bingi bye bafuula ebya bulijjo bye batamanyi nti n'oluusi bisobola okubazaalira akabasa. Kale buli kyokola olina okuba omwegendereza, sinakindi okusooka okwebuuza ku bakugu okwewala ebiyinza okuvaamu. Jennifer Kabale, Agafeeyo, ku Spark TV.